honorable botalife anyway engeri muri ba honorable mwewo obudde karatenzo ntulugu yanze siri honorable zendi mukubiriza wa program bwatu tobulabye ono mukama waffe minister nekitegeeza n'abaana bwe bali wange itomanyi kitegeeza ekisaba kya genda ku nsonga ebitebe byammwe biri wange ekisooka nkwebaza honorable kadumula kankubulire honorable dies a honorable so nzisaga kubanga nzisaga olabike kudduka olwokuba oyagala kuntwala so mwebale nnyo ebyo byonna mini okubiza program n'ebyo omulama gw'olwaleero ekisookera ddala nti si nkola ya poliisi mu bulambulukufu nti tulina kuvaayo kutukuba abantu era kyova olaba mu byetaago oba mu tools of duty byetulina okukozesa njagala abatuwuliriza bampulize bulungi tools of duty byetulina okukozesa temuliimu mbuukuuli tulina handicaf tulina batoon tulina wiso n'ekitolima tulina era bw'osanga omupoliisi ng'akutte enkumbi akutte embuukuuli oyo mukubirire embuukuuli nakino ekitolima kya batoon njawulo ki eyo batoon is a tool of duty. Yes, it is approved by parliament. It is. Okay. So tuleme oba tekikufaanana bulungi oba kifaanana bulungi is a tool of duty. So njagala okubakubiriza nti omusirikale yenna abakola kyakola okusingira ddala nga president bwatulambika omuntu ali subdued alina otandika okumukuba ekisookera ddala waliwo etteeka lya prohibition and prevention of torture act 2012 buli musirikale akimanyi nalwekyo gweweesiganya okwagala okutulugunya omuntu bw'anaakwemulugunyako ekyomukisa omulungi etteeka liri strict liability kitegeeza nti gwe omuntu kinoomu ojja kuba ovunaanibwa nja kukubiriza abasirikale baleme kweyisaawo ombuuziza ebintu bingi nja kufuna olulala kuba bagenda kutusalako kituufu emirembe giri naye ng'ate oluusi ebivaako bubeera bulagajjavu obwa bananyini masomero ago nalwekyo ministry wamu n'ekitongole kyaffe ekya faya enteekateeka zateekawo tulabike ntugitambulirako nsembyayo n'okukubiriza nam G77 plus China nkuŋŋaana zaffe bannayuganda tuzenyumirizeemu tulage ekifaananyi ekirungi ate tutambulire wamu poliisi tuli betefutofu okolagana nammwe okubakuuma obulungi ebirala bino honorable Malinde byabuuziza bino badde njagala kubitanya naye olwakadde kaganye genokulaije ku ludda olw'oku security ne assurance gy'otuwa omanyi mwava mu nsiko nga buli abalaba abaana baffe naye kati bagamba ebisajja biibyo nga badduka abantu bawa assurance ku kyambalo ky'oyambadde bw'ayogera oba oyambadde nga ne Malinde yeyo enjogera naye n'osigala ng'era oyina ogenda newo ne webaka so that's no problem. Abantu bawa assurance ku security y'eggwanga kitusanyusa nti mwogera byomwogera ne mugenda eka ne mwebaka it's part of security kyekyatulwanyisa era kyenkyonyumirizaamu n'okuba ntutudde bwe tuti it's wonderful mu history y'eggwanga eno eggwanga lino okimanyi bulungi nti waliwo ebiseera nga kino tekisoboka. Namba 2 waliwo byaleezinze IGP commissioner general njakuza erimu kusemateeka mu constitution nti obuvunaanyibwa bwa security Adam Kanzije malirizo osiwule jeno mbakakasa tuvunaanyizibwa ku eddembe obutebenkevu mu ggwanga bujja kubeerawo. Honorable Shamimu nawe sibulo muzindalo bamusaba. Nsasira banna Kampala abakoseddwa okugobebwa ku ngone baboda mwena naye tugume tulina okulwana tumanye nti eggwanga lino lyaffe balina bakumadde balina okumanya nti balina nabo kola DBS jesembyayo ekirala bane tubanja abantu okujjako mukulu Kraije ndoza